ba commissioners okubajjako ebifo bye balimu olwokuba nti batyobodde sente z'omusolo kye kyakuwaliriza ennyo ogamba nti kino ekintu kambeere kufuwa front? Nedda twamala netukitegeera n'eggwanga lyonna lyakimanya mu parliamentary expedition nti nno parliament yali eri mu kusaasanya ensimbi z'omusolo ng'ekozesa bubi essente wakati mu bwavu obuluma abantu kati ng'ate yo parliament yeeyawudde eri waggulu egabana ssente eno n'eri naddala kye twasangako kwe kulaba nti nno bakommissioners bana Honorable Mathias Mpuuga olwo yali leader of opposition, Honorable Solomon Sirwanyi wa NRM, Honorable Esther Akampulira wa NRM ne Honorable Esther Foychan wa NRM nga bayigabanyiza bokka akawumbi kalala ne milioni 700 kati Mpuuga nga yatwala ku milioni 5, Esther Foychan 4, Solomon 4, milioni 400 ate n'Akampulira naye milioni 400 bino nga baziise kye bayita service award tekiriyo mu mateeka, tewali ngeri yonna bakomisiona tebayinza kutuula ne beewaamu ssente bo bokka ng'abantu. Kati we twakiraba ekyo ne tugamba nedda kino kimenya amateeka, ate parliament kyekitikkiro ekisembayo waggulu tekirina okubeera ekyokulabirako eri eggwanga. Kati mu parliament we mubanga ate mugenze mufumbire muteeketeekere bannayuganda ate ne mutandika kwegabanyiza commissioner muba mulaze ekifaananyi kibi. Ate twali tukyakitutenga ekyaffe naye mwenna ojjukira nabasa mwali bulungi ku mukolo ogwa State of Nation Address. Yes. Awamu ne budget speech ekololo President n'agamba Yakoba kibulijjo mbadde mpulira rumors engambo naye kati nina evidence, nina obujulizi tiwaliwo corruption oba obubbi mu parliament ne ministry ya finance ey'ebyensimbi. Kakati nze tekyetaaga kuleeta bujulizi businga kwebwa omuntu wa bulijjo bw'amanyi era nga n'ekyasembayo mwakiraba nti ne budget gye twali tuyisizza president yagigaana n'agikomyawo ng'ate emaze okusomerwa eri eggwanga lyonna ne president n'agikomyawo nti mwabbye ssente mwazikwesemu. Kakati kyendeetera kino nti ekitiibwa kya parliament kiri bubi, tulabika bubi. Parliament erina okutaasa munnayuganda. Kakati ffe we tulina okutandikira ye commission. Bwe tuba tuzudde nti commission yenyigira mu bukyamu mu bubbi awo we tutandikira. Kati president bw'aba alwana olutalo olw'okugoba ababbi buli munnayuganda yenna. Kakati gwe yennyini walaba on March 23rd on March to Parliament 23rd July. Yes. Bannayuganda nga banyiivu bagamba nti nekimala obubbi tebuyinza kubanga bwefumbise mu Parliament. Kakati ne bw'obeera gwe ne bwe yandibadde gwe nkakasa nga oli mu Parliament wandibadde okuba no n'obagamba nti abange musituke. Kakati nze lwakuba I only happen okubeera mover wa motion nennina ababaka abatunuulira ensonga eno nga bwe njogedde ate nabo ne bagikkiriza ne bakkiriza ne tutandika okukuŋŋaanya emikono era gye emikono gino gye twawaddeyo gyo ku Parliament eri kalaka wa Parliament agitwala eri speaker. Honorable, it is the public outcry. Honorable Sekikubo, oli kubamu ku babaka bemmanyi abayivu olina ne master's degree mu public administration. Kigambibwa nti essente zino ezoogerwako 1.7 billion shillings zaayisibwa ne parliament y'eggwanga. Era Honorable Semujjunganda ku show neyo nnyini gy'oliko ensi n'ebyayo ya NBS radio yavaayo n'agamba nti lwakuba abaka abasinga tebaagala kusoma naye ebintu bino twabiyisa, it is just because some MPs are selfish. Naye kati selfish kitegeeza omuntu eyeyagaliza yekka. Kakati awo tweyagaliza tutya. Naye nze ndowooza
bwe babanga balina obujulizi nti nno esente zino twaziyisa eyo ensonga ey'amaanyi lwaki bandikiriza motion nebeera tabled ne bavaayo n'obujulizi obulumiriza tebulaba esente twaziyisa ziri wano yemwe muganye okukiraba naye byonna byonna bo bennyini lwaki ate be batidde bw'omanya nti no kyewatwala kyali mu makubo malungi okuva exhibitions bwe zaabaawo saagala Ssemujju aboogerere bo wali owuliddeko nga beegaana nti tebazitwala bakkiriza nti no bazitwala kaakati kana akakodyo ak'okuleeta nti yemwe mwazikkiriza bwe tuba twazikkiriza leeta obujulizi obulaga bwe twazikiririza leeta obujulizi bino si byakwogera bwogezi leeta obujulizi bwogamba nti olaba mwaziyisiza wano naye ripooti zonna tuzitunuulidde bwe bagamba bwe twaziyisiza tetuziyisanga waakiri nze omwe yandibadde atunula ne ŋŋamba nti nno sente zino tumaze oziyisa kale naye tetuziyisanga twaziyisa Oriogeti mu programu ensi n'ebyayo Lisa Grace Mwesigwa twala bigambo by'abantu bwe batyo ng'ebituufu kakati ate bwe bw'oŋŋamba Honorable Ssemujju Honorable Ssemujju y'omu yagamba nti ensonga ze mwogerako ez'okusayininga nziraba ntuufu naye sijja kusayininga kubanga mpuuga nali mu primary n'ensoma naye nza kumuteerako mukono in fact yagamba bayambalanga empale ebimpi bonna baba bali mu mpale za binu bayambalanga empale ennyimpi bonna n'olwekyo muli batuufu naye sigenda ate gwe nze naggaana okunsekerera kubanga gwe bwonsekerera nzoyagala nkole